nkwegayiridde nnyo abavubuka mwenna mujje bavakist senior 4 senior 6 mujje ne bazadde bammwe abazadde mujje tujuze Kanani mu night prayer olwokutaano luno mujje tutoole amafuta aga Katonda omulamu mujje tutoole amafuta agasuula ebisenge mujje tutoole amafuta ejja kuba yakwanointinga jangu mu night prayer nkwegayiridde jangu tusabe essaala ekibadde ekiganye ekigenda kuta so jangu mu night prayer n'olwokutaano muno nkwegayiridde atabatizibwanga Saturday wedde twakeera kubatiza jangu wewandiise mu lunch hour ya Friday eno jangu wewandiisize mu night prayer ya Friday eno ku makya obeera omu ku abo abagenda okubatizibwa kwe kubatiza nako okusembayo